Kale balamusiza ku mwena abali ku mukuto gwa Daily Still Hope, abali ku Daily Still Hope tu AJ Media n'emikuto emirala mwe bali kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo omutukuvu jangu ofugera olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omwana tusabidde, amiina. Lwaleero tugenda kuba nga tulaba waliwo olutalo olugenda mu maaso olw'ebigambo wakati wa omuyimbi Judith Babirye ate n'omusumba Bone. Olutalo olwo lutambudde ku social media, buli omu aweereza munne ebisongovu, buli omu ayogera ebikankana. So buli side twagifunye nekikyeyogera. Ndowooza gw'onoowuliriza ojja kutegeera amazima. Abamu bagusalidde dda Musumba Bone, abamu bagusalidde Judith. So tulina tiimu Musumba Bone, tiimu Judith Babirye. Naye nga Daily Still Hope kale ndowooza nina kuteerayo akatambi aka Musumba Bone. Judith Babirye agamba Musumba Bone yabadde ayogera ku ye. Naye ate owuliriza akatambi ka Musumba Bone temuli mu linnya lya muntu yenna. Kati ne tutamanya yategedde atya nti bamwogerako. Simanyi koza abantu balina omwoyo wa Mukama. Kale ndowooza awuliriza akatambi kano mu dakika zijja kuba nga 5 onoomala okukawuliriza naawe ojja kusalawo. Nina omuyimbi omu Mukama gwe yantumako, nakwatwako bukwatwa nga mpulira gyagenda tajja kumalako, ne muyite ewange ng'obuukawo emyaka emyala 4 okutuuka ewange. Naye nina enjiri gye nabuulira naafunamu oluyimba. Kakali bwe muyita nali njagala namukolera lukuŋŋaana Bungereza eyo tugende naye, kubanga mmanyi buli lwotambula n'omuyimbi bw'okola enkuŋŋaana abantu babitegeera ng'ate waalinnya. Kati nga muyise najja ne muga ngenda kukubuulira, nambuuza kati gw'ogenda kumbuulira ki? Kiki kyogenda okuŋŋamba ekipya kye sifunanga? Kiki kyogenda okwogera nange? Nambuulira abanene abamuyise mu ggwanga, gundi yampise n'eŋŋaana kubanga manyi kyagenda okuŋŋaana, ne gundi yampise n'eŋŋaana, ne gundi yampise n'eŋŋaana. Simanyi kye mbaddeko gw'okujja. Naye kati kyogenda kuŋŋamba ki? Bwe kuba kusaba nsabye, bwe kuba kusiiba nsibye, bwe kuba kunoonya Mukama nnoonyeza Mukama. Kati kano kenzijjayo ke yaŋŋamba. Kati olunaku lumu yali ku malaalo ku lusozi Seguku ng'ali kumpi ku malaalo awo ag'omugenzi Prosi. Munaayimba oluyimba ti abantu bonna ne bayaayana nga bamunoonya Mukama, abantu bonna ne bayaayana. Mbu bamalayika ne bajja ne bamubaakinga. Kati ambuuza kati gw'ogenda kuŋŋamba ki? Eyali ayimbyeko ne bamalayika. Mbwe era yavaawo ng'agamba simanyi nfudde. Agenda okulya nga amaloboozi agamuddamu si ga ku nsi. Yatuuka n'akulembera bamalayika bamanyi Oluganda. Abantu bonna ne bayaayana nga bamunoonya Mukama. Kati nga ekyo takiddamu, agenda okulya nga kwaya ey'amaloboozi amanyunyuntuve ennyo. Kyavaavaawo n'ayimirira ne yeekunkumula ne yeesunako nga nfudde, n'adduka emisinde n'agenda ku kyoto mwabatera okugendako ku lusozi, wabaawo ekyoto we babayitira. Kati bwe yatuuka nga takakasa oba ddala mulamu, mbu ne yeebikka mu leesu. Aba yeebisse mu leesu okukakasa nti tavudde. Mbu bwe baabayitayo omusajja n'agamba nti ne wabaawo omuvubuka eyagamba, bannange Mukama waffe yeebazibwe nti wabaddewo omuwala nazze nnina, oba yazaalina ani oba kanso oba ki, nazze nnina naye omukazi agenze n'ayimba, n'addamu oluyimba abantu bonna ne bayaayana. Ngenza okulya nga bamalayika bamuddamu, ngenza okulya nga bamalayika bamuddamu. Bannange wabadde presence, ngenza okutuuka awo sikyalina wannuma mponye. Kati yali akinjuliriza naga kati gw'ogenda kuŋŋamba ki? Kati waliwo amafuta, waliwo ekisa ky'amaanyi ekiteekwa okuoperatinga ekirabo kyo. Naye kuleva eno
Eruwa eya chosen ng'osindiseeko ebuziba ng'ogenzeeko mu kunoonya Mukama n'atuuka okukugamba kati nkikuteeredde. Kati Baluumi kyagamba nti bw'akigaba takyejjusa. Akigabira wa ku levo ya chosen. Kitegeeza eri bw'oba ku koodi akyejjusa. Nejjusiza lwaki nalonda Sawulo. Mukama yeebazibwe. Ku levo eno ndowooza kiri kankireke kye mbadde mpaalirira na wano wajja kuwoomera. Eno ku levo abasajja b'eggwanga, abasajja baffe n'abakazi baffe be tubadde tuyita amaamaanyi mwe boonoonera. Noga naye omusajja wa Katonda bamuleke. Kati bw'aba ayenda nga yasigaza amafuta. Kati ekyo ekibuuzo ky'obadde weebuuza. Ku levo eno bw'amala n'aga nti nkikuteeredde Pawulo, kati you are chosen. Abalogo basongamu ennwe ne baziba amaaso, amasabo olagira malagire nti eryo liveyo ne ligenda. Naye singa togenda ku levo gye tuletandikirako ndowooza nabadde mmanyi gye ngenda okwogera. Singa toba mwesigwa ebyo byonna obikola naye ng'oli wa geyeena. Buusa amaaso ekirabo, amaaso go gateeke ku kukyukaakwo, ku kukyusibwakwo, ku bibala. Buusa amaaso ebikoola, amaaso go gateeke ku bibala. Ebikoola bwe buweereza kwe kulagira baserugyozi b'amaaso gira bwoti abantu bonna ne bakuŋŋaana kibuga kiramba. Singa tobeera mwesigwa osobola okwonoona Katonda n'atakikugjaako. Kubanga kyawandiikwa mu Baluumi 11:29 takyejjusa. Bw'amala okukikuwa kyentegeeza ng'omaze okukasukayo. Ono ye munnaffe yagenda mu myaka 17 gwe kiyinza obutawera. Yinza okumala mwezi gumu oba wiiki 2. Yingirako mu ndagaano ajja kwogera naawe. Kale looza musumba Bono oyo omuwulidde byayogedde. Ayinza siwulidde mu linnya lya Judith oba ye yakikoze ati okutegeera nti bagamba ye. Simanyi method gye yakozesezza oba yamusindikidde akatambi yoba yawulidde erinnya. Mwina kye muwulidde. Kale musumba Bono adda asomesa ku bibala n'ebirabo okusinza kakkirivu ako. Kituufu abayimbi tebagambikako. Alowooza we yafuna ekirabo ekyo yatuuka mu ggulu. Si bonna, mulimuko abatono abali hambo, naye kankubuulira abayimbi Sitaani abawaganyaza ne bamera amawawaatiro. Eyali ajja ng'omuyise nga takyajja. Kyaki kati alaba nga waliwo ezitali siteekeze ez'ebibaati ezo taziyimbiramu. Ezina abantu 30 abatakyaziyimbiramu. Kati levo ya kalina, levo za kanisa zinenene ezigenda omuwa ebbaasa ekolaki ewerako. So mwina abayimbi abali eyo message mugitwale nga kikulu. Ebibala oyo muyimbi gwe yayita kuba ffe tetuwulidde mu linnya lya Judith. Singa yalina ebibala yalibadde muwombeefu nnyo, yalibadde mukakkamu. Omanye ebibala bikugonza, ogonda naawe tasaanidde gonda, gwe n'ofuuka omusiru. Okitegeera? So abayimbi mweddeko. Kakati Judith naye teyasirise, era we yafunye message eyo yagambye n'ebye yabadde alya yawulidde ng'ate tebikyawooma akagaati. Kagudde bugwi ku ttaka ng'awulira kimuyiseemu nnyo. Yagamba kyamukubye enkyukwe okubanga ate nti omuntu statement mwe yavudde yadde tamusuubira akubanga ate amuyisa mu ngeri efaananako bwetyo. Mwewulirireko. naye ng'onaawangula ensi olina okusalawo.
You have to make a decision. Olwaliro waliwo omukyala ampeereza ka video. There is a lady who sent me a video. Nga waliwo omusajja wa Katonda e Uganda eyo. And there is a man of God in Uganda. Mbadde mutwalanga taata wange mu mwoyo. I considered him as my spiritual father. Yayogedde ebintu. He spoke a lot. Nga andaganga bwendi ow'amalala ennyo. Mbona muyampita okwogera nange bwe ngamba. Oyogera nange otya? Nze nali ku lusozi eggulu ne lyeggula n'ennyimba ne bamalayika kati gwonna ngamba ki? Bwe bakampeereza mbadde nnywa caayi akagaati kannemedde awo. Nensooka mpulira muze nga babiri atali mulokola agolokoka. Ne mpulira emizimu gy'ekika gyonna nga ginnoonya. Ne mpulira embala yange eri etali ndokole nga munda munze egolokoka. Puresha nesooka erinnya akagaati nenkateeka wansi. Nengamba naye Mukama. Dawudi yagamba singa badde balabe bange tekyandinumye. Naye abange be nagendanga nabo mu nnyumba ya Mukama. Endaba yembadde ngimanyi kuba mukwano gwange. Omanyi akatuuti kano kalina ebizibu. Bw'otakegendeza kukwata akazindaalo kano ng'olinayo abantu nga bataano nga bakuwuliza bakuba amina bakube engalo n'obululu lw'abalokole obumanyi obwo. Oyinza okwogera ebitaliiyo. Nkomye wakati sibimaze ne pati tusigigenze nenkwata esimu nemugamba Mukama yeebaze. Sumaya ye mujulizi wange njagadde ekikole nga Sumaya waligibirira. Omanyi bamanyi nnyo okumpaayiriza nti namuvumye nayombye oyo yabaddewo. Nemugamba Sumaya njagala owulire nga njogera n'omuntu ono. Nemugamba mukadde wange ekyakwogeza ebigambo bwe biti ku babiri kyekiki saabyogeddeko. Abaana ba internet babikutere babugattagatta naye nze saakitegeezezza bwenti ne mugamba taata muno temuliimu voice over lino ddoboozi lyo ate nkumanyi ne feesi n'awoza ne mugamba naye lwaki abalokole mwagala okunzitira mu lugendo lwengezaako okulwana mpeereze Katonda lwaki mugolokoka okulaba you suffocate us in the journey. Kale Judith lwaki mwagala omutira mu lugendo? Mwe nabamwogerako lwaki Judith mwagala okumutira mu lugendo omwesonyiwe? Loza Judith omuwulidde. Esimanyi oba balokole tugenda kukomawa n'entalo ate tuzizza mu mawulire. Yamiru wakwogerako nodda mawulire ebintu tebigala tuyamba. In fact gye tukoma okukola we tutyo sitaani tuba tumuwa amaanyi. Buli gye tukoma okweyanika obuziina bwaffe ninyanika obwo noyanika obwange omulabe ye tuba tumukola ki? Tumwongera amaanyi. Ate nsuubira nti wanayogera naye ku ssimu kijja kukomaawo naye paka lye naye amuleese muki? Amuleese mu lujjudde. Kama atusaasire tusasire kuba kati ensi yafuuka kooti yaffe gyetutwala buli kimu. Bintu bitono nnyo ebigwera mu omubiri gwa Kristo ng'abaana. Buli kimu twagala tukitwale enseetegeere balabe nti oli mulimba oli mutuufu. You will never prove to be right before men. Abantu asobola bakakasa nti oli mutuufu. Ayinza obikkiriza kati wayitawo ebbanga nagaba naye yali alimba. So tugezengako entalo zaffe tuzimalire mu nnyumba ng'abaana ba Katonda. Kakongera akatambi ka Judith akasembayo ate sobola okuba nga ate tweyongerayo. Gundi yetwala babiri yetwala mu politics.
you were not there. You can Katonda stand nga nsindika on my naye assignment. nga tewaliyo nga Katonda. Kiki ekikuleetera okulowooza nti Katonda ye yampita okusinza teyampita mu What politics? makes you think that the Lord who called me for worship is not the same Lord who called me for Era politics? kiki ekikuleetera okulowooza nti bannange oyo yagwa ono And yayimirira? what makes you think? Gye tumalidde nga njogera bulungi nfubye okulaba nga n'omujulizi tebampaayiriza. I tried to have a witness. Sumaya Maya was my witness. nagamba kati mwana wange engule ntya okutereeza ebigambo ne mugamba kankubulire ensi ewomerwa ebyonoonese. And he asked me what he could do to clear the words he had ne spoken. bw'onaayogera bulungi otya eyo global damage ogimaze And I told him I oginkolako. had already damaged my name. Mbadde mpulira obulumi mu nze I had pain in me era aŋŋambye nsonyiwa and he asked for naye nga mpulira forgiveness. obulumi But I had a lot of pain. ne ŋŋamba ne bw'aba akoze eki, the issue is his a spiritual authority over me. And I thought in me that whatever he does is still a spiritual authority. Kunzi, N'ensalawo ne and I musonyiwa decided to forgive him. ne nnyingira ekisenge I entered my bedroom ne nkabayo obuziga bwange and I cried. kayo obuziga bwange badde nga busa I cried. ne nnyingira ekinaabiro I entered my ne bathroom. nkabayo obubaddira buziga badde bungi nga 10. I still cried while in my bathroom. naye nga bwe ŋŋamba ensi ewomerwa babiri kwegamba ng'oli mu assignment yo You're in your son. ogenda kusanga abantu abalala baagala okusalawo obubi. You are going to find so many people who will make you try to decide. nyimiridde No. ne ŋŋamba Mukama, I stood and said, God, what decision do I take now? kusalawo ki kwe mba nkola kati? ne ŋŋamba Mukama, And I said, ngenda God, kusalawo okusonyiwa I'm going to decide to forgive. kubanga mu kusonyiwa mwe muli emirembe Because gyange in forgiveness is my peace. era buli amanyi mukadde Bone And whoever knows Elder Bonnie, agenda amugambe musonyiye nange mu please lwatu go and tell him that I nga bwe yanswazizza mu forgive lwatu him. nange Just musonyiye mu like he lwatu. ashamed me openly, Hallelujah. I also forgive him openly. luno olugendo kale buli amanyi mukadde Bone genda omugambe Judith amusonyiye mu lwatu mu mawulire nga naye we yamuswaza mu lwatu ku social media. Engeri gye tugenda osonyiwangamu simanyi ti nkolako ekikyamu nange nina okuva nzija mu mawulire. Simanyi bagwokiraba otya. Simanyi bagwokiraba otya. Kale nekyamulumya okubanga mbulooza yagambye nti political career ye Katonda teyamutumako mu politics. Awo njagala tube nga twogerako katono. Jamiru Mukama akutuma mu politics n'akuwa ekisanja kya myaka 5. Sobera asobola okuwanirira n'okimalako. So akireka mu myaka 2 oba 1 oba 3. Wabanga yakutumye okimalako. N'ate otakimalako bibuuzo bibaawo biyitirivu nnyo. Nze siwagira abaweereza ba Katonda banywedde bali ku mazima kuyingira politics. Sisoboka. Politics. Waliwo emanye enemba ejinja. Okuba yawangula akalulu k'emupi taddanga. Yakakomawo kata nti bagenda londa. Politics mulabe edduka. Ng'okulembera ekisibo at least bana abagoberezi basobola okugenda mu politics. Naye ng'okulembera ekisibo n'oyingira mu politics mama kabaka weddemu da. So buli omu alina enkolagana ye ne Katonda era buli omu alina Katonda engeri gy'ayogera naye. So kakati temusobola wakana nti Mukama teyamutuma agenda akiikirire abantu be ekisanja eky'emyaka emeka 5 egitaggwako. So nze mpakana naawe awo wokka ebisigadde twalikanyaamu naye awo ako kaali kakodyo yali manduso era kasita wamuyingirawo oti
bintu byatabukira ddala yali manduso gwe tewagitegeera naye abaali emabega waayo eyo yali manduso yennyini ewedde emirimu yennyini sikkiriza nti yali mukama ng'oyinza okukkiriza nti yali ene nze njogera nga Jamiru kati ate toddaawo n'obuukira byange eyo yali manduso. So sister affe Judith bannayuganda bakwagala nnyo oba kyekiboogeza ebyo omukwano gwe balina omuyitirivu tebabanga gwe guboogeza ebyo otera okomewo e Uganda ayinza okuba bambi basabye mukama abalaga obubonero bwonna nti olina okudda namunange weeru wawooma naawe okyali eyo oli eyo weereza sobandoza bannayuganda baagala okomewo Yesu beera nange omukubire wano ngewali omukuba kale buli omu alina engeri gyakwatamu ebintu bye simanyi oba olowooza otya kweyo sinali eyabaddewo okuwanyisiganya ebigambo wali n'ekigambo kyakozeseza nti Musumba Boni mbadde mutwalanga kitegeeza takyali okukyawa kwa w'osonyiwa ate tokyawa w'osonyiwa onsonyera ddala so togamba nti badde mutwalanga no mugambe Musumba Boni mutwalanga kitegeeza nti wadde bibaddewo yakukoseza naye era still enkolagana ekyakola ki enkolagana ekyaliwo oyogerera mu past kitegeeza enkolagana yonna okoze ki ogimenye wadde omusonyiye obanga ogimenye so tetumanyi mbu Musumba yeetonze ku ssimu kuba amaloboozi tetugawulidde mbu yeetonze mwasonyiwa nkole nti otereeza ebintu Musumba obanga wali otegeeza Judith ng'ate weetonze ekyo kyekisingira ddala obukulu era nze nkuwa tiiki nenkugamba asante saana then ne Judith wabanga Musumba yabadde ategeeza gwe nawe n'omusonyiwa wow thank you so much you deserve a tick omanyi oli mu bazungu kati tulina oteekako ka English wadde school fees twakola ki twabulya lowooza byebyo byebyo walo yabuuza nti Jabiru yogera ki ku Judith ne Musumba Boni nga beetwala ningamba wa awo tewali kwetwala kasitaani kaagala funira awo advantage kaagala manyi kaagala nnyo ebyonoonese kasitaani akuguluza okayita mmere so that is it tweyongera okuba nga tusabirigana ate n'okusonyiwagana n'okubeera obumu tuli baana ba nnyumba egi endeemu taata waffe ye Kristo Yesu so bwe twesojja tebyo mu nnyumba ne tubitwala ebweru ne tweyuza ndowooza ke kaseera ebyo tubiteeke ebbali tutandika okuba nga tutambula mu ntambula ate ejjudde Kristo Yesu twagalane nga Yesu we yakola ki we yatwagala tusonyiwagane tusabirigane naddala mu Uganda akaseera ke tulimuko kazibu political climate bane tokyawa wa Luganda tolwana na wa Luganda totemula wa Luganda byabufuzi bino byabufuzi bya kaseera buseera buli omu osobola wakira kyonna ky'oyagala naye ekisinga byonna emirembe gya Katonda gibeere mu masekati gammwe baagazi olunaku olungi beere bulungi ateera